okyalaba okwanjula n'embaga.
amaze kulaba abaana beyagala kyokka lwakataka yagambe neominulabe ebintu testa beginning amyanga I'm sorry yangambye okusinikira ate byogede Balakumani wange amazima tebava ku bintu bagala kula sebo tuleke tukola maka agegombe sanange baba mukungu zange bagamba wanji igamwenya seke lawangeji wetana bakugwa bomusana gwaka obomwezo kutana boneka nayenga kuta amunabikira ngenkubetana tonya nayenge kute kati mwe mulabange mbagetana tuka nayenge wonsibe laba mufisha yonze kato wana bande nagale mama wange anamile tata wange tiwa kunya wani yolo wanjisi na wana wachakana sanja toala fungani ayo Una usete weni andi wada Ubina kutanga
basebo ne banyabo matata mama kujja ndi musanyufu nnyo baliriza wano omukolo gwaffe guno ogw'obufumbo obutukuvu. Amazima gali nti muyinza okulaba oluusi nga ninga tali musanyufu nnyo naye sanyuka nkubwete mulamu bwange ndi musanyufu. Mwebale nnyo mubadde bajulizi mundaze okwagala mutulaze okwagala bamama bakudeekana bulemu tootera mutukula bonna temuvudde basebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebale eddala. Senakola mpozi mbaga mu myaka 2 osanga sandi baweredde temwandisomye kati musobola okusoma okumpa emiliyoni okumpa enkola 5 olize babadde anseera mmere agenze mazire mukyala wange emyaka 28 saa 28 kati njagala ebirala 38 mwebale nnyo basebo ne bannyabo omukyala wange akuseroze bakataka yabibaze China, chukua. Sani basebo ne bannyabo n'abazze wano n'abatuweeredde okusajja ffe akojja mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kujja mwebale kuva mu kyalo mwebale kuva mukwano laba basigadde bamaama teyanzanyo teyanzeege mwebale nnyo bakami mwebale ddala kujja atudde bamaama abasajja eno bakojja ne bataata tweyanziza nnyo teyanzeege mwebale tubeerera mwebale kuva mukwano. Mukwano gwange omulungi webale nnyo okubeera nga obaddeyo akaddeko nogamba nti kolabe programu y'okwanjula n'embaga era nga munange nkugamba nti nawe toggwamu ssuubi addako okola omukolo yeegwe ate bw'ogufuna bwoti kubirawo Sharita ku Delta TV egulage ojja ate tukutegekera omukolo gwo gwonna ku Sharita's Bridal World ate era gwayagala okusomesa omwana enviiri muleete ekisulo twakifunye bookinga mangu tutandika nga 2 January. Yagamba Malakai Ecology woba ogenda ate osobola okubeera nga okolera wedding reception yo ate nga tosasula na ssente nnyingi ku Malakai. Ssente ziba ntonotono n'okolerawo wedding reception bakuwaayo n'ekiro ekisooka ekya honeymoon ate room gy'oyagala gy'olondawo. Yagamba nti mukwano nga tumaliriza tulina akalowoozo kaffe akabafumbo abali eyo nina omukyala gwe nabadde njogerako naye tugenda mukyaza mu mami yakolamu omukyala ono bamuyita mukyala Hope Tumwesije bwe yabadde abulira obufumbo bwe abumazeemu emyaka 28 bwe yabadde ayogerako nange yangambye Sharita abakyala bagambe nti nga tonnaba kufumbirwa muntu yiga nnyo biki byayagala bimugambirewo ku ntandikwa lwekyo omukwana ateekateeka okubeera ng'oyingira obufumbo eri omukyala oba eri omwami fuba okulaba nti oyogererawo biki by'oyagala omwami yogera biki by'oyagala nawe omukyala yogera biki by'oyagala buli omu bw'anaayingira ekintu nga amanyi munne kyayagala kiba kitegeeza mu maaso eyo mujja kuba tebufuna mizibu omanya nti omwami wange ayagala nnyo obudde bwe ntuuke wakasibeera ku ssimu omanya nti mukyala wange ayagala ntuuke mangu nga nze omwami kale no mbyetegekerewo nga temunaa kubeera nga mufumbirigana olwo nno bwe munaafumbirigana obufumbe bwammwe bujja kubeerawo. Mukyala Hope Tumwesije tukutumiddeko nnyo mwami Tumwesije mutwebalize okukuuma atakumbira mpeera ku nkumbira enkoze ne Shafik ku kamera n'abantu ab'enjawulo abakola ku Delta TV mbagala nnyo nawe wali mukulaba Delta TV webale nnyo akuli okumpi mugambe nti mukyala Kaweesa yabatumidde bye bye. Ndaira sirimba leero bino binjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntojja omukwano